This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ono ebijaguzo gagadde bya music wa Uganda bikomyewo Roast and Rhyme eranga ku mulundi guno tukuletedde Soul on Strings edition egenda kubeerawo nga 2 November ku kisawo kya Hockey Grounds e Lugogo emiryango gigulawo ku ssaawa 5 ez'okumakya jangu onyumirwe ekintabuli kya music wa Uganda omunyuvu eno nga bw'osika ebifi by'ennyama jangu omala olunaku lwonna ng'oli mu mwoyo n'aziiza Zion Virota Miss Henry Tracy Melon Aronex n'abalala bangi leeta bakyaliibo jangu n'omukeeka gwe ebyokwokya ennyama bitulekere suubira ennyama ensufu obuwoomu ebyokunywa binyogovu emizannyo ebisanyusa ne bajjijja bakabi mu Kampala bakukuba ekintabuli ky'omuziki tiketi zitundibwa kati emitwalo 7 abakeeze emitwalo 10 ku gate emitwalo 2 ba VVIP funa tiketi yo leero okuva ku app ya FlexiPay oba nyiga *291# Roast and Rhyme Soul on Strings edition experience ekutuusibwako Stanbic FlexiPay NBS Music Afro Mobile Sanyuka TV Sprint UG Buzz Activate era nga bitegekeddwa Swans Avenue. Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde gwatawaanyizibwa asthma, ania oba ulcers jangu tukujjanjabe ate gwe wa syphilis oba kabootongo twakoleddeyo ka Royal Body Cleanser naawe atagwako infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro naawe atawaanyizibwa sukaali oba omusujja gw'olutentezi jangu tukujjanjabe oyagala kusala oba kwongera kugejjamu dduka misinde ojje ku Shukra tukuwe eddagala erinaakussa mu size gye weenyumiririza. Gwe omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka mosquat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko twakukoleddeyo ka pooling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne basenge abakugu okukuyambako nawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga twakukoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo ka ggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo tulina bamia okra ne ka women's happiness eri gwe omukyala nga appetite y'ebyomu kisenge yakuggwako ate ggwe ng'akulozaako yadduka Shukra akuleetedde kamuweebwa muwoomya ne kamufunza odde ku mutindo ate ggwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe naawe nga wali okozesezza ku nkola y'okwemazisa oba kiyite masturbation Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman ate naawe ayagala okugeza sayizi y'ekisododo sambya zambiro paka ku Shukra Herbal Solutions wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR ate n'ekyenjawulo gw'atayagala byamasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, tulina Rose Water gw'onaaba ne Rose Oil gwe weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda obubaani bw'omukisa tiya gas ne zamzaamu okuva e Mecca byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa ekatwe kumpi ne Pure Waragi osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 14 oba noti 777 74 85 73 oba tuweereze obubaka ku WhatsApp ku noti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Ari ruzungu kade kazo kutujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kugerera kutoka ntoko ndimbuzi ndyapuno arabura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa ina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Mr. Mutyaba
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onaku olwaleero, I'm with a young lady. She's called Sheeba. Yo, Sheeba who? Sheeba official. Sheeba official. Gemanyago? Ze Sheeba Sesanga. Sesanga. Sesanga lya mwami wo lya taata wo? Ya daddy wange. Daddy wo ye Sesanga. Oh, bambi. Kale, tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubasanga. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sheeba obeera musiraamu? Ndi musiraamu. Ennaku zino abaana batukutte obubadiya wano. Ajja yeebikiridde baati n'olowooza hajjati awedde emirimu. Afe tuli basiraamu waffe. Muli basiraamu. Sooka obuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Sheeba mpitibwa Sheeba Sesanga abasinga bamanyi nga Sheeba official. Mbalamusizaako nnyo mbaagala nnyo abatulaba. Oba wakolako ku TV? Nedda ssebo. Tokola nko. Have you done a TV interview before? Yeah. Which TV was that? JBS TV. Ate eyo yeriwa? Eri awo Kyanja temanyikiddwa nnyo. Kyanja? Wano we tuli? Wano naye temanyikiddwa nnyo. Wa? Kyanja Mall. Kyanja Mall wali? Kweri ku TV? Sijirabanga nako by the way. Oba ya TikTok? Si ya TikTok. Oba YouTube? Naye temanyikiddwa. I don't know why. Ekitegeeza muno ojjamu? Njijamu. Okay. So omukyalo ono yalina TikTok video gye yakola nga atugambirako ku bakyala. I've seen randomly bemba scrolling video nzigwako nagigwako era eyo nga but I've seen so many videos of yours where you're defending men. I think that time nali Londo Mutiaba your video gye twakola. So we played it on our channel and just to give you a recap, this is exactly what she said in that TikTok video. Omala oggulira bbaawo pule ne vesti ng'olyoka oyasama. Nkubeereddewo nakuzimba omuzimbye naki n'okumugulira vesti gy'abadde tasobola kwegulira bane abawala oba twabaaki endowooza z'abantu abamu sikitegeera. Now, of course, after doing all of that, show gye twakola, I was in Leeds. I know most of you don't like to hear that stuff, but I was in Leeds. Yeah? Yes. So, ne musuubiza that I'll bring her chocolate olw'okuwolereza abasajja, because I know most of you abakyala mukolakola ebintu n'obeera awo olw'okuba omusajja omuguliddeyo socks n'olowooza wakoze ekintu eky'amaanyi nti omusajja wamuzimba oba okitegedde okumugjamu ate nga naawe obeera ovaamu n'olowooza okoze ki. So ne tusanyuka nnyo nga nti yes bwe tuba tulinayo omuwala. Olina emyaka emeka? 20 years. Ayagwa emyaka 2 ng'okedde owolereza abasajja kiki weegatta wangi? Kasuku n'ebiki by'ombuuza. Andi nkubuuza bubuuzi njagala kumanya ovudde ku ki? Ekyo sigenda sobola kiddiramu wano. Toyagala abakadde bo bamanye? Ne we bamanya nze ndi muntu mukulu 18 and above. Mukyala oyo Monoonya, I want to bring her sweets from England. Chocolates at that. Chocolates. Yagaleko avuddeyo okulumirirwa boy child. So omukyala oyo yavuddeyo n'ayogera a very legitimate issue. Njagala omukyala oyo mumanyi, please reach out to me. I bring her some chocolates from England. Omusajja yangambye eggulo nti kasikulekera ogamba UK, gamba England. Ngamba bulijjo. Gwe kino ekyokuwolereza abasajja okijja ku ki? Nkijja ku ki? Yeah, because I've seen most of your content eri awo. Nze Sheeba, first of all, sikuze nnyo n'abaana bawala. Kuze nnyo n'abaana abalenzi. Ate nkwataga nnyo n'abaana abalenzi. Ne we nali nga nkyali ku ssomero nali sikwataga nnyo n'abaana bawala nga sina mboozi nabo. Kati ensonga lwaki mpolereza nnyo abaana abalenzi? Nina emboozi nabo ennene. Ne baganda bange abalenzi abakulu.
yensonga lwaki mbawolereza ate nga abaana bawala bakola nnyo shit ate nga nze babiŋŋamba I get everything kyolina omumanya. Bani abagamba abawala? Abawala sirina nnyo mboozi nabo. Kati abagamba baki? Balenzi? Baganda bange mikwano gyange gye nasoma nabo last year. Yeah. Baŋŋamba nze by the way siva mu bbanga n'enkikola. Mala kufuna bujulizi ne ŋŋamba kino nkirabye ate nga nange ndaba kuba nange ndi muwala. Naye ndi muwala naye nnabe sasobola kukola. Nga ki? Abawala balabe bakola. Muwala asobola okubeera n'abalenzi 4. Yeah. Bonna nga abalina ate nga tebakimanyiiko. Ebyo sibisobola. Tosobola byakukyanga basajja? How dare you manage for men? Omwana omuwala. Abaana bagenda kugamba nti uniform oyagala ya kala ki? Yonna gye bampa. Nze bina ebino mbyogera ate most of the times abaana bawala bajja mu inbox yange ne banvuma Sheeba owolereza basajja oyagala bakuwaane. Let me tell you this. Singa ku nsi eno tewali muntu atayagala kumuwaana. Walivuddeyo omuwala ali 25 and above najja n'akola kyenkola. Lwaba bategeera nnyo. Ate nga tebabikola. Naye tewali muntu ayinza vaayo ng'akola kintu ekyo n'akyogerako nga nze wenkyogerako. Tosobola gulira musajja pule ya 15,000 ne vesti ya 1,000 n'ogenda ne weesoma mu mikwano gyo bino mbyogera kuba bwala babyogera and I know. Babyogera eyo. Yeah. Nze eyo saagikolera bwerere nagikola due to some reasons. Waliwo omuwala gwe wawulira nga yeesoma nga bw'akoze nnyo? Bwe omusajja muzimbye kyokka nga badde naye emyezi 2. Mbwe omusajja namuzimba simanyanga tuvudde wala ewa. Bavudde walewo. Nze abawala mbeewuunya. Ate abataagala kukola be basingira ddala okubyogera. Balemeddwa okukola baagala ssente kuva mu basajja. Si kirumaamu. Baagala nnyo ssente okuva mu basajja. Genda maaso. Kimu. Ono omwana. Kasuku ajja kumpa ssente nze agenda kungulira iPhone 17 Pro Max ate teyafulumye. Genda maaso tozikiza abantu yongera bawe bwino. Ngenda kubawa. Ono mwana enkalu tugenda mmuwaayo because ebyo ebintu byoyogera bulijjo bye twagala owulira. Nze abantu abasinga bagamba Sheeba binabyogera lwa content kumuwaana. Nze kye neebaliza Allah I understand. Nti kasuku ne obako kyombuuza right now I can answer. Nsobola okukiddamu bulungi nnyo. Naye nze ndi wano sigamba nti buli omu asobola okubeera wano wendi. Waliwo abawala abakulu abansinga n'emyaka nga tebategeera. Kino si kirumamu. Tebalina magezi. Balowooleza mu basajja. Balemeddwa okunoonya emirimu okukola. Tulowooza nti buli kimu omusajja agenda kikolera n'abasajja kati tebakyagala bawala banaku. Omuwala nga tolina ky'olina. Tebalina kye bakwetaaza. Gendera ddala mu maaso. Bagala omuwala nga oyimiridde ng'omusajja ne waba talina ssente osobola okwebeezaawo. Tebagala bawala banaku. Kirabye. Yeah. Lwakuba kala bawala bakitwala mu balowooza mbawalana nze sirina muwala n'omu gwe mpalana. Ate bambi abalenzi bafaayo nnyo. Banaye omanya ekisinga okunnuma okubanga olina omuwala naye ng'omuwala alina abalenzi 4. N'olaba bambi ng'omulenzi afaayo. N'abawala abo abagatika abasajja be batyo kiva ku ki? Kiva ku ki? Baagala ssente teri kirala. Tebibeera nti bonna abaagala laavu. Never. Oyina emitima emeka? Shia. Oyina kankubulire kwaba abana baba abalinako omusajja omugwayaga. Tosobola kugatika abantu babiri weeyise musajja. Omusajja yatambula mu kkubo ne yeegomba. Fine naffe twegomba naye osobola okutambula kati nze ndi muwala musiraamu. Omusajja asobola okunneegomba natambula mu kkubo era ne yeegomba. Naye kati gwe omuwala weegomba otya tolina na busobozi. Ne oba oyina obusobozi. Abawala tebakkiriza. You handle for men. Tokkirizibwa. Kyokula abawala bennaku zino kati babayita bahaaji. Obeera n'abasajja bana bonna ng'obakwasaganya.
naye nga temunaye tebakimanyi naye ebintu ebyo si birungi yadde n'akatono kati tokkirizibwa limba mwana w'abaani obanga tomwagale ng'okimanyi olinayo abalala 3 4 mugambirewo sigenda kusobola kwagala okusinga okumulimba ate let me tell you this omuwala ng'alina abalenzi abana aba alabika babiri aba alabika atya kaakati omanyize nnina ebintu byendaba wano omuwala kati nsobola okubeera nawe ng'oli bba wange tugeze oli nankubira nfulumamu wabweru mu nnyumba muba temuli netiwaaka okategeka ate ne whatsapp ebeeramu password kati essimu yo teri mu password mu whatsapp nga nteekamu yaki sisa agiteekamu password nga lwaki ngiteekamu kati omukulu akwata bukwasi ne waakebera nenga kuliko bulaavu sayini bungi laavu sayini ki ziizo ziriwa kati eyo laavu sayini ono Samara muwala nenanno ziwuuyo muwala wuuyo kyekira ono naye muwala neri erinnya beyakiisa muwala osomusa kingaka ku TikTok naye ebedda sisobola maneginga basa kumanya abaana abawala naye kyaseka Sheeba tukwaniriza kasuku live ebintu byeyogera thank you so much kati bawulira banyiiza abawala babadde chocolate from England kemunyiga bw'oba muliyo kiteekako nti chocolate from England ngenda musumulula ate buli kati ono omwana buli lwe naagenda ng'awantu nga nkuleeterayo chocolate nga weeriirako kuba kati gwe osazeewo okuwolereza baki ate sinnaba wakatandika naye kati era kati abampalana bangi owalanwa mukwano nga bwondaba bampalana mb'obuusa abakazi mbumbuusa abakazi nalaba omukazi eyankolera vidiyo neŋŋamba ekikiggwe waliwo omukazi yakolera vidiyo mbwono omuwala avuddeyo n'awolereza abalenzi kaakati kati nze kankugambe tewali single mother ali proud tewali single mother ali proud kuba bavaayo ne bagamba mbunza abasajja bankola bwe bati nabo nga balina abasajja ebbali tewali mukazi atalina musajja teri mukazi taliyo atalina musajja taliyo olwogoba bakuyita bati oba olinaki mukazi munno anti muvuma abasajja musimanya nga abasajja babi abasajja mbwa ala nkusanga ku mbwa yange basingo mother basingo okuvuma musimanya nga abasajja bannange omusajja yandekera omwa talinayo musajja simanyi babeera n'abasajja baabwe zemba mmanyi ate kino kye balina okukola omuwala ne woba ofunye let me tell you this tosobola kubeera mu relationship nga tofunye misunderstanding na muntu wonna patanawo ate ne woba ofunye misunderstanding ne munno tokulembeza nnyo bintu bibi siwulira nko omukazi yali avuddeyo n'agamba nti omusajja yanzimbira ennyumba nedda mpulira bano yandekera abaana yagana osasula school fees kyokka ng'ali mu nnyumba ya musajja bwe yasigala abakazi bantu si balungi nnyo nze sibawagira dde n'akanono kale wadde nange ndi mukazi sibawagira waliwo gwe nasanga actually benzanya vidiyo iraga nti ako kaana kato tekannalaba bizibu byansi kankugambe nze ndi mwana muto lwaki omukulu oyo yakomenti nze nti ndi mwana muto yavaayo n'akola eyo vidiyo gye nakola kitategeeranga nze kitegeeza nze ndi mwana muto nga bwondaba naye Katonda alina kye yannyambako n'ampa kyeyalema okuwa omukulu lwaki temwafunayo motivational speaker omukulu nga mukazi 30 years and above ekyokutegeera si tteeka si tteeka yadde n'akatono kyova olaba era Katonda yakiraba n'akiwanze kuba abantu abamuze mbalaba bampisaamu amaaso naye nga lwo bensinga okutegeera nzi kino nga bakuyisaamu eggaali naye nze siina budde bwabwe
oba oli engo ina kyoyagala okumbuuza straight away nsobola okukiddamu tewali kibuuzo zekinema kuddamu ya tewali kibuuzo kinema kuddamu wadde nga bagamba omwana muto oyo simanya biki I can think better than you and I reason better than you. So the men out there, we have a defender in a very young lady who we think if we handle her well, our future is bright. Very bright. Yes, she has come out to say, I've seen her, you can go and check her out on TikTok. Her handle is Sheeba Official. She's there making videos. Ategeeza abakyala balekerawo tuyisa obubi yo video ya boxer yatukwatako nnyo tosobola kukifuula nti olw'okuba oguzeeyo boxer ne socks ate n'ekyokulala abakyala tukooye ebirabo bya boxer ne socks tubikooye vest boxer socks mutugulireyo ku mipiira gy'emmotoka guleko emipiira gy'emmotoka mpa fuel card yakakadde manye nti omwezi agamafuta ngamaze okiraba naye buli kiseera muleetaleeta ebintu ebyekisiro bitakwatagana ate ne bagamba abazimba leeta wanene ekirabo ky'emmotoka tulabe oyagala abakazi batandika otuwa amamotoka babawa amamotoka omukazi wakuleetera emmotoka wakuleetera player sente meka naye bannange like for real player sente meka gy'olangirirako omusajja walidde ekyemisana akawera sawa ogenda lya kyamisana ono omwana tugenda mutwala ku kyamisana kasitono osigala ng'oliko men's conference eya next year katono kasuku kati bana abakazi abavayo ne bagamba bannanga abasajja babi nnyo bane baanamu abatannabafumbirwa ffe ekibuuzo kiri nti mwagala tuddibe kubawo nnyo kubawo nnyo kubanga nze bwonna mbulira ebyo ebigambo mbu omusajja yanku tewali bulamu buli straight nti bwangu tewali bulamu bwangu bulina okubeeramu how do we call this amakoona olina okukkirira n'oyambuka ensozi so mulekerawo okugamba abaana mbu simanyanga mujja kulaba abasajja tewali basajja be bagenda kulaba mulina kusomesa abaana bamwe ngeri balina kukwatamu basajja ne mulyoka mutubuulira mbu ate simanya gwe Sheeba ojja kulaba abasajja tonnafumbira oyagala ndibire ewaffe ogamba abasajja mbu abasajja babi kati gwe ku basajja kwotava nze sigenda sisobola kwesiva oyagala nfumbire mukazi munnange kati oyo single mother ali engamba mu Sheeba ojja kulaba ngende ewe makamu embantuula omumwe bibuuze mwana muto wuuno ali wano singa abawala abato mweyongera okuba beemuti ne mutuwonya ebikazi ebyo ebikadde ebyo bitusibyeko embeera kimu bibiri single mother kimu bisiba tubonyebonye bonyebonye tewali atabonna abasajja babonyebonye nammwe genda maaso omusajja akufunye toyina kyoyina wenna olabika bubi nakugulira okuva saagala kwogera nnyo kasuku nage saagala nnyo kwogera bigambo bibi ebyomunda naye byogere bitugambe naggulira empale ey'omunda naggulira akaleega ne bannange mwagala ki ateeka nkugambe omusajja bwakuteekanga mu maka omuwanga ku kitiibwa. Please continue. Yes. Omusajja nagamba nti ono Sheeba mu bawala olowooza gwasinga amanyi feesi ennungi eziri kuno omanyi feesi ennungi zaayitako mu kkubo nabamwegomba naye ye nga tamanyi unknowingly nga tamanyi nti ono banayo n'omuwala neegomba nga beegomba musajja. N'agamba nze ono omulenzi ne mmala mukwatako kasuku nze ne mmala mukwatako mba mmaze. Negwe ng'oli eyo yasaamirira mbu simanyanga omusajja simanyanga nankola bino. Owaaye. Omwana nagati kasuku ne mmala mukwatako. Ebyaddala. Kasuku ne mmala mukwatako ebyange biba biwedde. Negwe ng'oli ega bane kasuku simanyanga biki simanya. Bannange girls don't appreciate. I know. Let me tell you this. Kubawo nnyawo. Men will never appreciate you men. Ne bw'okola otya. Era still agenda kujjayo ekibi kye wamukola aleme okugamba nti kasuku yanzimbira ennyumba n'anteeka kyogamba kuba singa obulungi bwe yateekamu eyo ennyumba. Omanya nti kati abawala ennaku zino beewanisa bubina akabina tekatabula mu nva.
nze nkibagambye ojja kubigula olowooza muno Kasuku agenda kulaba olunaku lumu akugambe tambula ogende anti nga tolina makulu. Zino baagala bakazi bategeera n'abakazi bakula ng'omukazi alina ssente tamanyiirwa. Naye oyogedde ku mabina ebbina kweriri. Ne wemba nga sirina kabina kasita Katonda yampa amagezi. Kati gwe yawukanye ne kiri ky'ogambye nti ebbina teritabula mu ki? Teritabula mu nva. Anti nina akabina baneeza basajja bajja ani yaggambye. Omanya abakazi abalina obubina. Abaana balina sina bubina amabina. Kasuku abaana balina obubina zikankugambye naye obubina buli mu size. Ze kigambye. Waliwo alina akatono kazenna katono waliwo alina akanene waliwo alina naye abalina amabina nabo tebategeera. Kuba bemanyi nti balina akabina. Kati abo baba tebagenda kusobola musajja byagenda kugo. Musajja n'agamba kino okola kino ati omanyi olina akabina ogenda kufumbirwa ewala. Naye mukwano ogenda zunga mu maka. Buli maka g'omanyi gagazunga mu lw'amabina. Ze nkugambye. Yahe! Ebbina lo baliyeeko amazzi yahe! Twala mabina go genda zunga nago. Ate nakuzido bafumbirwa. Oya mwana gwa talina kabina ate nga ayambala empale yenna ng'alinga musajja naye ng'ali mu bufumu ate nga bba wamwagala okufaako obufi. Naye kati teriba ddogo. Teriba ddogo. Kasuku okwana n'omukazi oba oyagala kabina. Owaayi. Oba oyagala kabina omukazi atalina kabina. Nawe Kasuku ogadugendera muno olwaleero. Omukazi atalina kayo obeera naye bambi kasitaba ng'akutegeera. Ogezaako weekaka. Kwegamba abakyala atalina bubina be bahome keeper. Sikyogedde bwe ndi waliwo n'abalina obubina naye nga bambi. Nga nabo bavaako bamawube. Kasuku tomanyi. Bannakampala Central ne bannayuganda mwena mwemulidde empanga ku mulundi guno londa busobozi londa bukozi londa omuntu anaabeera ekyokulabirako omubaka Abraham Luzi yeewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu musajja mukozi muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu w'olaba Luzi tikinga Sara is toro kale mwena banna bizinesi abayiribi bannabyamizannyo abalimi abasuubuzi abalina ebibiina abali uptown namuzigeto. Abraham Luzi gwoba olonda Abraham Luzi ye mubaka wammwe owa Kampala Central addako londa Luzi Abraham jukira Sara is toro. Adda mutyaba akatu katunyumidde agantu no omukyalo ono bambi nadde namuyise Achimeha chocolate here. I promise her chocolate. I usually want to make sure if I promise people things, I deliver them to her. But not just that. Maybe it was about the chocolate and what. But for long a time, abasajja tubadde tuina yo muntu. You know, abakyala, even as men, it is easy to understand when a man is talking to us, because then we assume position is a tulimu azitegeera. So it becomes easier for women to understand when a woman is talking about their vices. Yeah. I don't know why she chose to do this content, but well, okay, for the content on, you know, on her TikTok channel, it's mostly about women. How should you, you know, men, you know, like how do you try to harmonize? Agezezaako nnyo okulaba nti abakyala bano abatukomezaawo ku ground. Era abasajja bangi bali eyo basiima baga nti gendera ddala mu maaso tojjanga okwo. Ngolo nabwala bava ibeere ne banneebaza. Nafunye message nfuna abawala bangi mu inbox naye abatategeerera. Ojje tonna bafumbira tonna abasajja oyagala ndibe nfumbirwa gwe omukazi. Kati no Kasuku nabadde ku live. Omusajja najja n'amba. Iya ntera okukola live. Omusajja najja I can do anytime. Okay. Omusajja najja n'angamba Sheeba nze mbadde ne girlfriend wange namutwala ku supermarket yangamba alina byayagala ne mugamba pick kyonna ky'oba oyagadde. Kati bwe yalonda buli kimu ky'abayagala manyi ekyanyiza omuwala. Butamusitulira kaveera. Ng'omusajja ate yalina okukasitula. Ng'omusajja yalina okukasitula nga yavuna n'okusasula.
amukwatira akaveera batambule bafulu naye nawulira obusungu anti kati noze binuli egisinga abasajja bagenda ne beeguye ennyo abawala kati nabaga balekerawo okwesiba ku bawala buli wesiba nnyo ku muwala omuwala alowooza tosobola beerawo waatali ate ng'osobola just no kasuku bw'ogenda n'ogamba omuwala nti omwagala oyize buyizi mwagala osobola okwagala oyo omulala era nga weeyagala oyo kuba naye wali tomumanyi omwagadde bwagazi let me tell you this bino ebintu bya mitima kusiima just osobola okuva eri nenkusiima aye nendaba omulala ne musiima ate nenkwagala nga wenjagala oli kusembagambye omuwala obadde okimanyi abawala osobola okukwana omuwala n'obeera naye naye omuwala n'omukyawa n'obanga atamulabanga nako olowooza kiva ku ki kyekikulaga nti osobola okufuna omulala n'omwagala ng'obadde oyagala oli so kwegamba tuleme kubeerawo tulowooze nti bano be balasti booni abakazi bangi ate nze kankwame waliwo yavuddeyo nakomentinga ku vidiyo yange musimanyanga abakazi muli 5 biliyoni abasajja bali 3 ate nga ge mazima abakazi bangi kyovola abasiraamu bawasa abakazi bana n'okweyogera waggulu oba olina obusobozi kati gwe tulina because abasajja batono ate abawala bamanyira beerabidde nti abasajja batono ab'ennaku zino kati gwe tulina buzibu nakubeera na musajja ng'alina abakazi 3 nobeera wakona ndi musiraamu sikiinako yadde amaanyi g'oteeka mu kuwala n'omugjawo amaanyi g'oteeka mu kuwala n'amugjawo gateeke mu kulabirira bbaawo mugololere empale n'essaati kakati wompalana nenvaako ki nekivaawo nti nno ndi mukazi we nze kino nkyogera kubanga amaka ge ndimu gabasiraamu ate ne mama wange alina abajja be bangi taata wange musajja musiraamu n'abakazi bayisa ne mu 5 let me tell you this baalina sina bata n'okweyongera waggulu tuli abaana bangi ate tukwatagana sigamba nti bano bamaama Sheeba bakwatagana bokka bano bamaama Sali nedda fenna tukwatagana ali wona abeera nagamba omusajja omuliko weka oswadde mutyaba okiwulidde mutyaba oyo mutyaba swabba mulamba mutyaba okiwulidde nawulira omwana ebintu byayogera ogenda lyawo ekyeggulo kuba ekyebisala kyo tugenda kiggulira ate ekyeggulo ogenda kiryawa nja kiri eyo kafe Javas eyo ogenda ku Javas tugenda kikugulira nakyo twagala ebintu ebyo ogende mu maaso ng'obyogera ne breakfast tujja mukugulira ow'enkya tuteesezaawo bimutyaba because we are saying ogambye nti gwe tokiinamu buzibu nze ndi muwala musiraamu abakazi mutufugidde mu ggwanga lino amaanyi g'oteeka mu kuwala ne batuteeka ku bunkenke tosobola wala namugjawo nga muwala nako andi bagamba mbusima waliwo abagamba me I'm sweeter than you know I have bigger bums, I have bigger breasts, stuff like that. I have a more pretty face. Kati gwe tebikulya kasita omusajja abeera nga yasiimye ggwe ate abalungi tebalina magezi abalungi ennyo bano abeewana tuli balungi nnyo tebalina magezi kuba amanyi nti nze ndi mulungi nnyo so omusajja tasobola kubeerawo wessiri who told you so ogenda kudiba sister nze kubuulira naye Sheeba something tells me otusika eriyo yahe ebintu byoyogera teri mukazi ge nali mpuliddeko abyogera mutalina buzibu kati nze nkugambe ensonga lwaki sirina buzibu kuba nange ndaba maama wange bwatyo bwali mama wo naye ali bwatyo that explains it mama wo baabi talina buzibu ye kati wange ndaba anyumya ne bali eri tebalina na buzibu yadde tebalina buzibu baba kati nze nkuwala ne kwoki njagala gwe oba njagala bba waffe okitegedde Katonda alibaweera bakola obulungi katunywere tufube naye kati singa tufunayo abawala bano nga kakadde kamu tuba tufunye emirembe mu ggwanga lino amazima mwenale mumwe berina okuyita kati mu campaign ate abalenzi abamu bambi kati bagenda balabuka bagenda babuuka Sheeba banayiza owamponyezza ekisiraani ky'omuwala omuwala nankola naye kati nabiwulidde n'abitegeera bantu otaasizza amaka g'abantu
Tokanga nange. Maawe ki? Nange ndi waneeno sina maka gendi ndi waffe. Oli wammwe? Naye singa abali mu maka otegeera. Kati gwe tonnatuuka yingira maka. Sinnatuuka yingira kati oli ku university. Wendigayingira ndi nankosi gye ndi osoma. Wendigayingira nga Nayo olunaku lwaleero. At 25 ogenda yingira amaka. Nina bamba kulojja. Buli omu bye pulaani bwe ziba beebyo. Naye gwe ate oyinza okwanguyirwa ne ku myaka 2 oyinza ovvaako. Enkwata gy'okwatamu ebintu yenkwata abasajja gye baagalira ddala. Kati koze wano ogenda laba amasimu inbox ogenda kowankoowe gaba naaye ekiri muno nalekerawo n'okukabikula. N'abasajja tebatudde bano bonna basajja. Hello baby, hello sweetheart. Naye Abba ate yali agamba kyawo. Bukenya Abe message yo tugirabye wano Deo byabakama. Gibson gwatali musiramu wacho. Nazaba nono ale ni muwala kati go olaba omuwala ajja mu inbox yange manyo omuwala ategeera nganze. Yagambye I love you so much. Yes. Basiima. Naye Sadati wachitagula nga tompi ezo message zawera. Henry yali akuweereza KFC. Tomubikkulanga woyo Henry. Olimba. Yo, I want to send you some KFC. Today cause of your words. Yabisi yasindise yesterday. Abasajja no bakusiimye. Kyokka abasajja bako, abasajja ali omu bakutokota. Ezo just seen up the bikula inbox. Banabwo. Ojja fiira bwerero obwavu. Raira. Banabwo. Agenda gibikulako ne. Tandika okubanga oziddamu message ezo. Osanga basumwa ate obugambe bambi tomanyi kubagatta. Banji saa kubagatta kati mbagambe chanti Sheeba I want to be your friend. Hey, it's okay na mama. You can only chat on TikTok, see WhatsApp. Well, die. Oh, hey. What's your What's again? Eno government ya NRM etukoze ebintu. Etukoze ebintu. Naye anyway, ate ngo deletinga. Asi deletinga naye twale eri just kagize wekati. Ato sina je deletinga. Oli omulabi agaye I'm in love with you. Mulabye. How can I get your number dear? Mugambe stick it here. Sigala wano. So olanze kubaddamu. Abasajja muweereza zini box kati be mutibe mubeera nga mula inbox z'abasajja. Noga embwa. Naye ezo message zonna toziddangamu. Just timba sina budde bwa inbox. Ebintu biri mu ggwanga lya Museveni. Kale, but thanks for coming. Webale tuwabudde bwo. It's been, I think, a productive discussion. And abantu ba picking if temuwala na mwana muto, temuwala n'omwana omuto. Abakazi abakulu, abalemeddwa ensi muli eyo muyiikayiika, temuwala na omwana ono. She's here, she's still even single. You're single? You're single? No. She's not. She's taken. Wadi ate swabba kyakulimu. Ate awala asira baga mambo. For me, I can't date a guy who's not a Muslim. Kasukuli Kati omusajja ali eyo swabba agenda kukwata omwana ono amufuula ow'okusatu ow'okuna ow'okubiri oba asooka nga talina pressure yonna. Naye mu abakazi abalala abasiraamu abali eyo ne mutandika okwewalana nga n'eddiini kye yagamba mukimanyi bakugasseeko just gwo nnamba emu bagasseeko ow'okubiri n'okwata wansi ne waggulu omumwa ne gukudda mu nnyindo. Singa omusajja aba batasiza ku basajja batono kati wobeera n'abana there is no problem. Naffe n'abakatoliki bawulireko bintu. Musajja alina abasajja abakazi abana abayambyeko bano abamu okudiba. Nabo bafuneko. Nabo bafune. Kati naye Kasuku wamanya abasajja muli batono. Ntuli batini. Genda uko mu kibuga nawo omukazi alimu. Abakazi bangi mu kibuga awo.
Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Nekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2. Dakiika nga 2. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helumeti yino. Helumeti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Kati example gye nnyinza okuwa okumpi kazi bangi. Naye abasajja batono. Kati omusajja wabeera n'abakazi 5, bakazi 4. Batano kiba tekisusseewo. Naye ate nabyogera abasajja nabo bagambe nga balina obusobozi. Waliwo abasajja abamu ababonyaabonya abawala. Edda mu kusooka ne mbagamba wofuna ng'omukazi. Kati wobanga oli ng'oli musajja oba oli mulenzi tofuna bakazi 2 nga you can't manage. Ate temufuuka bazadde. Ndino buli kimu omukazi agambye kino simanyi tofuuka muzadde. Ate mulekera okwagala bwala nga banaku nnyo nga gwalina omubeerawo buli kimu. Ogenda kaaba. Egamba ogenda otuuka we muggukira nga naawe ng'omuntu okooyi. Wakowana dda in fact. Kale, thank you for your time. Welcome. Webale kujja. I hope tuneeyongera okufuna wano ku Kasuku Live. Yongera okubeera ng'otugambira ku bakazi bannaffe. Bakazi nabo babadde bakutte wansi ne waggulu. Naye obeera oli awo Katonda n'abaweerezaayo omununuzi. Tunaagira tutambulira awo. Nga bwe tugambye ku TikTok, she's a Sheeba official. You can get her there and yeah, you see how things happen. Aba inbox nze mbalabye wano. Just kati bwe tumala wano njagala kulaba oba mulimu serebu. Mukubire mugambe mukama wange omuwala gwoweereza message bw'otyo obumuweereza zaaki. Mukangemu mwebali baserebu. Mwebali nabikula kawo n'endaba. Tebannakuweerezaayo ku bifaananyi. Maye baserebu bo bakambwe. Ayogera n'ekifaananyi baakikuweereza. N'ofaafaagana nakyo n'ogamba naye omusajja ono nti ye. Kale Mutyaba tujjeeko tugende. Yeah, we gotta go. Yeah? Mutyaba nnyoko. Tobizze by'ekisiru. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sheeba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye embuula y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.